Why? Waise. Ovawa. Why mva kwasaganya mirimu gya ggwanga. Esebo. Esebo. Embaga ya Sheebah etuusewa naawe nakuma okumanya. Embaga ya Sheebah nange. Essaawa yonna era tugenda kuyisa ebikkulu. Nga tusonda ssente z'embaga. Naye ka tusooke bbato eno eriwo. Atusooke bbato eno eriwo. Mukyala wange abalageko alina amaanyi. Ani mukyala wo? Sheebah. Ate olowooza kyeki? Kozi gwafandani? Afande Kambuggu Denis era kwebiri. Erina abana bampita afande muto. Tokula. Kwentunuulira mwaka ku mwaka nga bwendi bwembeera. Esebo. Ati ebyokwogerezeganya okukyalira ku bazadde byaddi. Era omukyala ye nga ye mwe bannamawulire tujja bayita katumalirize batten sindi tumale omuteeka ku ttaka tulyoke bannamawulire era tubayite. Kozi mweyise smartphone, mweyise iPhone, mweyisani. Buli kintu ekirungi kyolaba kiri ku Sheebah. Buli kintu ekirungi kyolaba kiri ku Sheebah. Swiri Sheebah. Swiri Sheebah. Kirungi. Nabwe bw'okiraba olaba ekizimbe ekyo ekirungi oyaba ku Swiri Sheebah. Olaba abayitawo wanagamba oyo mulungi oyo abeera Swiri Sheebah. Era nsuubira abantu bonna bino bye bamuyita Queen bamugatteko Swiri Sheebah. Agenda kuba Sindi omuziki. Allah. Era abagendera ku Sindi mbasaasidde mutuuke nga bukyali. Olwo oluvaawo tugenda ey'embaga bwe tuba tuvudde awo tusibira City Square. Wangi? Tusibira City Square abantu bonna bajje balabe engeri gye tugenda okubeeramu n'ow'omukwano. Buli anaaba ayagaliza obufumbo bwaffe okuba obulungi nze ne Sheebah tumuyise. Abantu abasooka obawemu mu kayimba kaffe kali. Ennyimba nina nnyingi naye sofa oluyimba luno olw'omusambwa engeri gye gwandekawo era nensabira bapasita bonna bajje baatata ndowooza bwenna awasa Sheebah tegujja kudda. Wangi? Era luli bwe luti tinakazisira okusaba tubite tubizeeyo emirembe gimbune saalina buzibu naawe ekyo okimanyi nnyabo byali byaddembe tebyalimu kutta omukago oba oyagala sente zo zitwale maama oviire mu matwale nze zigaze emirembe gyange si kyebaka ekiro nsula nkanudde ensimbi zo zitwale ekyo mmanye ekitadde nakazi ebisingako mu birinde nga tuli ewa Sheebah. Ebisingako mu birinde nga tuli ewa Sheebah. Gwomu ku bayimbi abayikiddwa. Sheebah mu bayimbi be yasoose okuyita ndi namba emu. Wangi? Lwakuba ye yagambye omwami wange saagala kwerabisa bipande sikwetaagako ojja kugwa bugwinga wali. Oli special. Okimanyi ebyo bimanyi era nkunga bannayuganda bonna mujje muwagire omukyala. Swiri Sheebah. Abatula abasooka obasiibule. Abalabe ba KTV mwenna mbebaza ebbanga lyemumaze nga mumpagira ne mu lunaku luli mwambeererawo nnyo. Luli olujjukira nalabako Katonda negwe wamulaba sooka otubulire wamulaba ayambadde lugoye kirwalu edi lumyufu. Bannange njagala obbagamba nti omuntu bw'afa kye nasooka okulaba ennaku aba tagirina. Wangi? Ebisingako babirinde nga tuli ku show ya Sheebah. Ebisingako babirinde nga tuli ku show ya Sheebah. Era mu byonna Sheebah ebisingako ajja kubibanyonnyola kubanga bamuyitani Swiri Sheebah. Swiri Sheebah.